Mukama omulumizi wowe Mukama tukwebaza gy'otujje Mukama obadde mukulu Mukama obadde mukulu taata senga sigwe taata senga simanyi bwe twandibadde Mukama oli mukulu Mukama oli munene Mukama oli munene Mukama oli mukulu Bannange Mukama gy'atugye Yola era bannange senga Mukama si munene senga si mukulu senga tetuliwa n'okufuna ettaka lino lyokka wetuli essaawa eno abaabirimu ddala wansi eyo bakugamba tekyali kyange ne bannange senga si mukulu senga tetuliwa wadde nga tukyalisasulira tusasula naye Mukama asigala nga twebaza Mukama byakoze nebyakoze eggulo mwabirabye ababaddeyo abadde Mukama era nze mmanyi ekkanisa eno ejja kuggwa ejja kuggwa leka tufube kyetusobola Mukama gy'atukwatirako ekkanisa ejja kuggwa n'ebbanja eririyo lirabika ng'olusozi Mukama nalyo ajaliseeteza lijja kuggwa anaye Mukama mulungi osalire Mukama tuli kuserinnyala waggulu w'amannya gonna waggulu wa buli kitonde ayi Mukama osaanidde okubeerawoko Mukama osaanidde Mukama osaanidde Mukama obulumizibwe taata oweebwa ekitiibwa taata webale Yesu webale entalo z'omwami ayi Katonda webale Mukama webale amakubo g'obudde webale ebiwandiiko byonna bye twafuna naye nga tegaali jangu naye Mukama n'otuyamba osaanidde kabaka w'abakabaka osaanidde okusinzibwa Mukama obulumizibwe taata oweebwa ekitiibwa taata
sinza Mukama mu bibazo, sinza Mukama ekyaya leero, sinza Mukama mu bigambo byo, sinza Mukama mu bigambo byo. Mukama yawumuza abakooye, ozenga okooye ekyaya leero, ozenga okooye embeera ekyaya leero. Mukama wali okuwumuza, Mukama wali okuwumuza, ozenga ebintu bizitoye, ozenga omugugu munene. Katonda ali wano okukutikula omugugu ogwo. Mukama tewali kyatayinza kukola ekyaya leero. Leka twesige Katonda oyo, leka twesige Katonda oyo, leka twesige Katonda oyo, leka tukoowole erinnya lye, leka tukoowole erinnya lye. Tojja kusigala kyekimu, tojja kusigala kyekimu. Ayanukula essaala, ayanukula essaala. Mukama Katonda waffe ayanukula essaala. Bwe gulawo mu kusika wako oyogere, gulawo mu kamwa wako oyogere, gulawo mu kamwa wako oyogere. Ayanukula essaala, ayanukula essaala ekyaya leero. Oli mulwadde, olina kikuluma, olina omugugu omunene. Akutikula essaawa eno, 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 akutikula essaawa eno. Owulira ng'okooye, owulira ng'okooye. Taata wali essaawa eno, taata wali essaawa eno okuwumuza. Mukama osaanire Mukama, Mukama osaanire Mukama, Mukama osaanire Mukama, Mukama tuuse maaso go Mukama. Taata nga bw'okyalira abalala, kyalira ekyaya leero. Taata tompitako, ayi taata tompitako ekyaya leero Mukama, tompitako ekyaya leero Mukama, tompitako ekyaya leero Mukama, tompitako ekyaya leero Mukama. Kyalira Mukama nga bw'okyalira abalala Mukama, kyalira Mukama nga bw'okyalira abalala Mukama. Kyalira enju yange Mukama, kyalira ennyumba yange Mukama, kyalira enju yange Mukama, kyalira enju yange Mukama. Osaanire Mukama, osaanire Mukama, osaanire Mukama. Leka tusirikirireko mu kubeerawo okwe. Era nga bwe tumukoowoddanibwa. Yawumuza abakooye, abagaaniddwa yabasembeza. Oli ono nga wagaanibwa, olwombo tebakulaba. Ozze nga bikusobedde, ozze nga bikusobedde ekyaya leero. Katonda bw'ali. Katonda mulamu. Yayinza byonna, byonna ebigaanira abisobola, byonna ebigaanira abisobola. Banange bulijjo oyitaka buli muntu akaaba ikono banaye Katonda yasobola ikono eyo okukikusa gwe nga gwe oli mwana we, oli mwana we. Bonna bamusembeza yabawuliza okufuuka omwana we, ikono ojja kugiyitamu.
Muganda wange mwanyinaze ikonomi eno gye bakaaba buli omu gyakaaba gwerekera ako kaaba eyo tolekera ako kaaba abalabe bakaaba gweoli mwana oli mwana oli mwana osinzibwe kabaka w'abakabaka osinzibwe katonda ow'amanyiro ow'ekitiibwa tewali kubuusabuusa nti okubeerawo kwa Mukama kuli wano naffe era oyo ategeera ekigenda mu maaso nga mwami Ssekasala bw'agambye saba Mukama takuyitako kubanga ali wano ng'akubuuza kiki ekyo ekikusoomooza kiki mbeera ki eyo onaategeera nti ye Katonda asinza byonna era ye Katonda addamu essaawa era ye Katonda atikkula abantu b'emigugu ye Katonda akyusa embeera era onaabaako tujjawo olunaku lwaleero nga bwe babagambye GFM bwe buweereza obutambudde nga bulaba Katonda ng'akola ebikulu Katonda ng'akola ebikulu ng'atuviirayo mu buli mbeera olunaku lwajjo wongedde tuwombeeka mu maaso ga Mukama era nsaba nti tekikolebwa just obuweereza naye kikolebwe mu bulamu bwaffe kikolebwe mu bulamu bwaffe haleluya kikolebwe mu bulamu bwaffe embeera ki eyo ekusoomoosezza nti tokyabitegeera abamu ekituufu kyamu bwenzi abalala kusamira abalala mwenge na sigala ate nga tuli muno abalala baana kulwala abalala renti kubula abalala bwavu naye Katonda agamba ndi wano njagala ombuulire ensonga eyo era yogerako eri Katonda wo banensaba twogere ne Katonda waffe omugambe nti kino Mukama kino kubanga kisooka na kujja na kwewaayo wenna kwewaayo era wano we tuyimiridde kutandikira ku mutwe n'omusumba waffe abeera n'ebimusoomooza
era musumba Mukama agamba bireete mu maaso ge. Emigugu tegikukutula, bireete mu maaso ge. Nga bw'okola buli lunaku era n'omulaba nga akutikula. Buli kinoomu ali wano. Tewali mukulu, tewali muto. Okumanya Katonda tekyetaaga kuba wa myaka mingi. Katonda atandika naawe kati. Tewali mulungi, tewali mubi. Ffenna tuli baana ba Katonda. Era nsaba bannange twetowaze wa Mukama. Shitereka baba shikoro sindereka baba shikara sindereka baba shikoro sindereka baba sikare shindereka baba shikoro sindereka baba shindereka baba tata tujise Mukama tujise tata oshindereka baba shikoro sindereka mama tata tujise Mukama nga tubiwayo gy'oli byonna Mukama. Oba maana baffe Mukama nsaba omugambe ensonga yeeyo. Nsaba omugambe emisonga yeeyo ekusumbuwa ekikumenya ekikututudde nga tokyabitegeera. Oshikara sindereka baba bashikoro sindereka mama. Sindereka baba bashikoro sindereka mama. Mwabanoonya omutegeera okumumanya mu buziba. Wali okubasisinkana. Wali okubasisinkana. Taata tuzze mu maaso ga baba bashikoro sindereka mama. Baba twala ekikwocho taata mulamu baba bashikoro sindereka mama. Taata tukwebaza kubanga oli Katonda asinga byonna. Olina nnyini ggulu n'ensi Mukama. Ekitiibwa kyonna kikyo taata. Ekitiibwa kyonna kikyo Mukama. Tukwebaza kubanga ffe baani nti otuwawudde Mukama. N'otuleeta mu maaso go okutusisinkana mu buli mbeera gye tuyitamu Mukama. Tusaba nti Mukama ekitiibwa kyo kyolesebwe. Taata ekitiibwa kyo kyolesebwe mu bulamu bwaffe Mukama. Embeera zaffe osisinkane Mukama. Otutikule emigugu Mukama, otutikule emigugu taata. Otutikule emigugu Mukama. Tutikule taata kubanga taata bizitowa. Bizitowa Mukama. Embeera zonna ze tuyitamu ze tutategeera baba bashikoro sindereka baba. Shitereka baba bashikoro sindereka baba bashitereka mama. Shitereka baba bashikoro sindereka mama. Jesus Mukama baba bashikoro sindereka mama. Taata omulungi twala ekitiibwa baba bashikoro sindereka baba. Shitereka baba bashikoro sindereka baba. Taata baba bashikoro sindereka baba bashikoro sindereka baba. Jesus, baba shikoro sindereka mama. Baba shikoro sindereka baba shikoro sindereka mama. Oh, shikara sindereka baba. Oh, sindereka baba shikoro sindereka baba. Oh, Jesus. Taata omulungi ow'ekisa. Natwetuwaza mu maaso go Mukama. Tukwebaza kubanga otwagadde. Otwagadde taata. Otwagadde Mukama. Sifa abalungi abasingayo. Taata sifa abadaga abasingayo. Ate Mukama ebyo si by'otunuulira. Naye otunuulira mitima gyaffe. Era nsaba taata nti twewaayo gy'oli. Twewaayo gy'oli amakya ga leero Mukama. Taata otulongoose. Otusisinkane taata. Taata otusisinkane. Otusisinkane Mukama. Nti taata ne bwe tunaagenda mu mirire egyenkanidde Mukama. Tojja kuba wamu naffe. Bannange nsaba tukkirize Mukama. Ekyo kyonna ekizze kikusumbuwa. Ekyo kyonna ekikuze kikukyankalanya. Abamu ssente kubeera nga nnyingi. Ne twerabira Katonda. Ne twerabira Katonda. Naye olunaku lwa leero ekyo ky'oyagala akole. Ekyo ky'owulirako oyagala Katonda w'atereeze mu bulamu bwo. Bannange tetumanyi kiseera. Tetumanyi kiseera. Oyinza okuba nti oli mutuukirivu nga bwe weepimamu ogamba nti ngenda mu ggulu. Naye waliwo akantu akasoma akatono bwe kati akayinza okusobeza eggulu. Abamu tuli ku mirimu nga bwe bayita omulokole otya okuwanika omukono owulira Katonda akuswaza mu maaso g'abantu. Naye olunaku lwa leero
bannange tukiteeke mu maaso ga Katonda waffe ku Nnamulondo kubanga waali otusisiika, waali otutikula, waali otukyusa, waali otutereeza, waali okutereeza embeera mu bulamu bwaffe. Taata ow'ekitiibwa tukwebaza, tukwebaza taata omulungi. Ffe bandi nti otwawudde Mukama, n'otuwuliriza, n'oteekawo obutuufu Mukama okuwulira bye tuyitamu, ebitulemye bye tutategeera osobola okubisisinkana. Nsaba Mukama nti osooke mu kutukyusakyusa, okutusaasira ebyo byonna bye tukoze ebitasaanidde mu maaso g'Omukama. Taata tusobya olumu nga tetutegedde, ate ne bwe tusobya nga tutegedde Mukama, nsaba taata otusaasire, otusonyiwe. Nti taata era ozze bujja obulamu bwaffe, otukyusiza ddala okuva munda Mukama. Nti taata abanaatulaba banaamanya nti abo bamanyi Mukama be baani. Nga bwe tulabye GFM abantu bajja nga bagamba abantu abo basinza Katonda ani. Era tubulabye Mukama ng'okola ebikulu mu buweereza buno Mukama. Nsaba Mukama nti ekyoto ky'Omukama tekireka obuweereza buno. Ekyoto ky'Omukama wano tekireka obuweereza buno Mukama, kubanga tujja kuba tetulina kye tusigaliza Mukama. Tusaba nti ekyoto kyo kisigale nga kikuumibwa Mukama buli lunaku. Mukama abantu bali okuva ku kyoto kyo taata. Abantu banywale bali okuva ku kyoto kyo Mukama. Ku kyoto kyo Mukama wano. Okubeerawo okwo Mukama kubeeriwo. Taata tukwebaza kubanga oli bulungi. Tukusinza ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo. Bibyo taata, bibyo Mukama, bibyo Yesu omulungi, bibyo Yesu, bibyo taata. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye era tukkiriza. Amiina, amiina. Haleluya. 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 Mukama yeebazibwa abooluganda. Taata omulungi aweebwe ekitiibwa. Tumukubireko engalo ez'amaanyi. Abooluganda abali naffe online, mwebale kutwegattako okusinza Katonda ow'ekitiibwa era ow'amaanyi olunaku olwaleero. Banaye simanyi na kyakwogera kubanga Mukama atukoze bulungi, si weewaawo, atukoze bulungi. Bwe tufumiitiriza ku bulungi bwe, okwagala kwe, ku ebyo by'ajja akola buli lunaku, twetoowaza, twongera okwetoowaza mu maaso ge. Era nsaba nti banaye ne bwe tuba tuzzeeyo ewaka, twongere okulowooza ku bulungi bwa Mukama n'ebyo by'asobola okukola mu bulamu bwaffe. Haleluya. Banaye mbaaniriza nnyo olunaku lwaleero nate okujja okusinza n'okuweereza Mukama. Amannya agange bampita Sharon Mwebaze Yashaba, ndi omu ku bakulembeze mu kkanisa eno, ate sikitwala for granted kuba nzange. Haleluya. Naye twebaza Mukama olunaku lwaleero. Ngenda kusaba omukyala gwe bayita Namyalo Dorothy. Kimanyi badde tokimanyi nti ngenda kuyita, naye nkusaba ojje otuwe obujulizi obw'olunaku lwajjo. Amiina. Abamu ku mmwe mwabaddeyo, abalala temwabaddeyo, naye omukyalo ono kajja atuwe obujulizi kubanga nze nnyinza okukyamya mu Luganda. Mukama abawo ekitiibwa, oweebwe ekitiibwa. Mukama yeebazibwa abooluganda. Era omukyala nga bw'agambye amambye akutte mavumbavumba, naye tubeebaza nnyo mwenna
manyi oba nabituukirizanga naye bwe yabirabye oluusi tubeera n'ekifaananyi buli omu n'obeerako nekyolabye bagamba olimu ayinza okuyimirira mukali akasonda mulala mukali naye mwenna ne mulaba nga mulabye ekintu kya njawulo ate kibadde kimu simanyi oba tutegeragana ne bwe tusoma ekigambo kya Mukama bwe kityo nti oyinza okusoma olunyiriri omulala n'alutaputa bulala n'omulala n'alutaputa bulala naye nga bwe mulaba embeera kati bweri kambatandikire awo enkuba yatonnye naye ekiseera waliwo ekyatuuse nabadde n'omukyalo omu omwegayizi ng'agamba nti awo Mukama ayoza anaazaawo bwe tutyo abakkiriza tetukkiriza mbeera kutunyigirayo kutulemesezaayo kubanga Mukama ayogera mu ngeri nnyingi jjo yatandikidde mu nkuba twebaza Mukama olw'enkuba ya jjo kubanga yakakasizza abali naye n'abatali naye oyo yasigadde mu buliri ngaloza mbu kubanga enkuba etonnya tebijja kusoboka banange sitaani yaswaziddwa amiina okukola fundraising twali tukozeko fundraising at GFM ne tubeera mu kifo nga tukiraba kirungi kwega abantu baffe nga tugamba nti bwe tunabateeka mu kifo kino bajja kuwulira nga ebitiibwa nekine sente zisigadde mu waleeti eri ewala bazigjeyo kati ku olwo abantu baali bangi nnyo naye ekyakuŋŋaanyizibwa tekyenkanyinkani n'ekye twakuŋŋaanyiza jjo nga tetuli batono nsuubira nti nekyo kinyanyadde bulungi batono bafunye kingi nga tulinga Gideoni Mukama bwe yamugamba n'akendeeza ng'eggye lyagenda okusisinkana ne balwanagana nalyo abasirikale nga bamagye bangi nnyo n'amugamba nti okulaba obuwanguzi bwa Mukama si numbers si bungi bw'abantu Mukama takolera mu bangi ne bwe baba babiri kati nga waliwo omu leero azze ne ssente zaffe nga zakuzimba era ajja kuzituwa kubanga Mukama amulagize nti olwaleero lwerubo lwoziwaayo so gwe oyo omu jjo yakoze ekyenjawulo Mukama yatulaze ekikyali enkuba bwe yakedde n'aleeta akasana nga si kangi nnyo naye ne kakaza bulungi amiina kwegamba embeera yabaddemu Mukama yatambudde twamulabye ne tufuna wabaddewo amagye busabuniti bubiri ne bubeerawo ne bukola olutalo lwa ssente kwegamba mbagezaako basunirako akatono naye olutalo si mu mbeera embi naye mu kunyumisa omukolo omwino ng'oli musanyufu ne babeera n'ejje lyeno ffe tusinze abeeri ffe tusinze naye nga ffe omulamwa tugutuuseeko ngenda kusaba mu bujulizi obwo mpe akisembayo ku lwokuna olwa sabbiiti eno nateranga okuzuuka ssaawa 9 nzuuka nensaba naye waliwo otulo tutera okunkwata kati kumpi wiiki nga 3 otulo tuntwala ku ssaawa nga 12 waliwo omuwala wange akera ennyo ezo ssaawa baagenda asomesa naye kati bwafuluma nga mpulira oluggi luggudde naggalawo bwafuluma nze ate nenziramu butone neebaka ku makya kati ku makya neebakamu nemala nenzuukuka nentuula ku buliri Mukama nandaga okwolesebwa bwe bujulizi bwange obusembayo bwe njagala okubawa anaasobola okubaako kyojjeemu Mukama akuluŋŋamye awo wansi mukyala Semakula waatudde twali mu saaviisi nga wano bwe tuli naye nga waliwo abantu kati ne babeeranga omuntu oba yakubye essasi oba bbomu ng'evuze abantu ne bagugumuka okuva wali ne badduka emisinde ne balinnya eno bwe bati bwe baatuuka wano baayita mu bisenge ekisenge kino ne bakiyitamu kati ne neebuuza balagawa ngenda okwetegereza nga badda mu kkanisa waliwo yatugaa nti tugenda Kanani z'osigaza zireete ekanani twatuuse Haleluya. Nabagambye ajja kunsingako naye ekitono nnyo kyaleseeyo waliwo ebiseera ebisinga bw'omukola emikolo ng'egyo waliwo omuntu gwe bayita omugenyi omukulu naye okutuuka ndowooza olwokutaano nga musumba waffe asomozeddwa ekintu ekyo bannange mugenyi omukulu ambuze okiwulira
twali wano n'omwami wange ku Friday ku makya ng'olamusumba limusobedde erinnya ly'omukyala ne lijja mu mutwe gwange ne mugamba lwaki tetugezaako omukyala oyo after all yatuyigiriza wano okuwaayo naye olwokutaano olwennyini olw'eggulo suma n'agamba mbabulire ekintu eky'omugenyi omukulu kinnemye era kirabika Yesu yeyagadde yeebeererewo ng'omugenyi ki omukulu ye bannange Yesu yabadde omugenyi omukulu kyo haleluya bannange bwenjogerera tukuŋŋaanya amabaati 2 ne kapasiti 200 naye wenjogerera mu kashi no letezawa obweyamo tuli mu mabaati 206 haleluya mukaaga gye nkugamba ge mabaati ge twawulidde jjo nga sigasseeko amabaati agabadde gajja bukyanga tutandika kampeni haleluya Yesu oweebwa ekitiibwa taata kubanga gwe Katonda asinga byonna Mukama oweebwa ekitiibwa taata tugende mu nnyumba yo tukusinze tukutendereze kubanga oli wa kitiibwa tebyakweka ne Mukama weebale tuviireyo era mutatuswaza kubanga oli Katonda ekitiibwa kyonna Mukama kikuddire ekitiibwa kikuddire taata mu linnya lya Yesu Kristo tusabye era tukkiriza haleluya musumba waffe jangu tuwe ekigambo Musa ku ddoboozi weebaze Katonda akola ebyamagero talina omu amwenkana ye Katonda owa Isirayiri ye Katonda akola ebyamagero Musa ku ddoboozi ly'Oluganda tusinze Katonda oyo Okwebaza tukugulumiza ekitiibwa kiri gy'oli osalire Yesu tukwebaza tukugulumiza haleluya ekitiibwa kiri gy'oli osalire Yesu tukwebaza Yesu tukwebaza tukugulumiza ekitiibwa kiri gy'oli osalire Now, abooluganda nja kubasaba tufukamire ffenna wansi nga tuyimba oluyimba luno kuba Mukama ebyamagero byakoze jjo byasukkulumye ne biyitirira tuyimba oluyimba luno nga twebaza Yesu ku maviivi nga tumulaga okuyayana kwaffe n'okumukkiriza n'okumwagala ebeere saddaaka Mukama gyetwalire Yesu tukwebaza
Ayi Katonda owa Isirayiri, Katonda wa Musa, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Yohana, Katonda wa Nabbi Ezekiel, tufukamidde wano ku kyoto eky'ekkanisa eno. Fenga ekkanisa eya GFM nga tuleeta okwebaza olw'ebyamagero byakuza olunaku olwajjo, ate ng'okyagenda mu maaso kubikola. Mukama, tuleeta okwebaza n'essekwebaza, ayi Mukama, kubanga byewakoze jjo si bya bulijjo. Gwe wekka akola ebyamagero, n'okola eby'obubonero, n'okola ebyewuunyo. Mukama, tukusinza ayi Yesu, tukwebaza ayi Mukama, tukuwa ekitiibwa ayi Katonda, tukusuuta ayi Mukama, tukugulumiza kabaka osaanye omwana gw'endiga ogulumizibwenga ayi Mukama. Era mu kanisa muno Mukama, tuula weegazaanya ayi Yesu, tuula weegazaanya ayi Taata. Eno kanisa yo Mukama si yaffe naye yiyo, wagamba olizimba ekkanisa yo era n'amagomba tegali kuyinza. Mukama, tukwebaza eri obulamu bwaffe bonna Mukama, bonna abawaddeyo, bonna ababaddeyo, bonna abaagaliza, bonna abasabye abasimbye. Mukama w'omukisa Mukama, abaana bo n'abaddu bo ne bawayo Mukama mitima gyabwe okuzimba yeekaalu ya Katonda. Mukama, tukwebaza obulomizibwe Taata, era mu saaviisi eno ey'okwebaza twongera okuleeta okwebazira obulamu bwaffe. Bano omusajja Dawudi olwaleero eyawaayo okulwa yeekaalu, n'awaayo n'asukkuluma, n'amala ate ne yeebaza. Naffe olwaleero tetuzze kusaba kyokera kyonna, tujja kusaba zaabu, tuzze kwebaza. Wegulemize Taata, mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Tuyinza okutuulako. Ali very smart. Badde wano nga Shalom yazze wano nga tumaze okusinza nga era byayogera. Ne mpulira Omwoyo Omutukuvu nga ngamba mbadde ndowooza
n'afuna akadde nga antidote afudemu kyokole ekyabato nate ye bw'ayogedde kiri Mukama n'agamba tenakuwadde lwaki tokyogedde kati Yesu okulaba nga tukyawo okamba buli omu kyagambye nga tuli wano yagambye oba ng'omanyi nti wakkiriza Yesu okubeera omulokozi wo n'osigala kati mu kifo kye n'otuuzaawo ggwe ebizibu bijja kuyinza era kati ayongedde okikakasa n'agamba mwayise omwanoonyeza omugenyi omukulu n'akola ki nemutasobola nemuyita nze ompita nze bwe ntuula mu ggwe ebizibu ne biraba nze ojja kubiwangula ne bwe bijja ne biraba ggwe bijja kuwangula ani atudde ebizibu biraba ani bwe biraba Yesu tebijja tulize bweyagamba azimba ekanisa ye amaanyi agamba gono tegali gayinza yali akimanyi nti gajja kujjaga amaanyi naye bw'aba ng'ali mu ffe bwe bijja ne biraba ye tebijja tuyinza nga bwe mwakoze kyo omugenyi omukulu n'abeera Yesu nawe muleke Yesu alase togamba nti Sharon ajja kumpa Sharon ajja kumpa Sharon tagenda kuwa Yesu bw'anaaba nga yalabisiddwa mulamu gwo ojja kufuna tukuleko Yesu mu ngalo ez'amaanyi kusaba abikula ekitabo eky'omu mirembe ekisooka by'omu mirembe ssuula eya 29 Mukama waffe yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda olw'amakya olwaleero nti Mukama atuleese okujja wano mu saavisi eno ey'okwebaza. Era nga twebaza Katonda olw'ebyamagero byakoze olunaku olwajjo olunaku tukateka okukungaanya ssente okuba nti kino tusereka yeekaalu ya Katonda. Era nga bwe muwuliddeko Mukama yakoze ebintu byabadde bingi nga by'amaanyi naye njakola okuddayo okubawa ripooti ate enzijjugo obulungi era byewuunyisa Mukama bye yakoze naye nja kubituukako kagende mu maaso. Twateekateeka olunaku luno okumala akabanga kumpi mwezi gumu n'ekitundu nga Mukama yatulungamya tubeere nti tusobola okuŋŋaanya ensimbi zitwetaaga okusereka ennyumba ya Katonda. Era nga bwe mumanyi era mugenda okuwulira twakola ebintu bingi. Tukola t-shirts ne musigula abamu ku mmwe abantu n'abakuzigula tutalinawo tuntu ezisigaddewo oluganda natuwa ensujju nga tuzitunda. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ne muleeta ensimbi ne muleeta ssente ne mwewaayo. Kakati ffenna wamu tulina obuvunaanyizibwa okuddayo Mukama yatuweeredde ebintu bino nate okumwebaza. Ate nga ekirala kye kimu tuli mu biseera obw'omwezi guno ogw'omunaana gwa Heshebani, omwezi ogwa Bayibuli ogw'omunaana. Omwezi ogwo omwezi mukulu nnyo nti nno ebintu bidda bujja. Ebintu bidda ki? Bujja, bidda bupya. Era mazima ddala tulabye Katonda nga akola ebyamagero ebintu nga bidda obujja. Kati olwaleero twagala kukwebaza. Naye eri omusajja mu Bayibuli muno naye
nga bwe kyatuuseeko naye bwe kyali, era naye ne yeebaza. Omusajja ono yali kabaka Dawudi. Tusome Ebyomumirembe essuula eya 29 ennyiriri zisooka eza 20, tulabe ku musajja ono kabaka Dawudi. Bayibuli yange egamba bw'eti y'Oluganda. Mukama nno mulungi, ebyamagero byeyongedde, n'omukyala yakomyewo. Kada wakawa kuguma bakyuse. Yaŋŋamba ennyonyi yaabwe etuuka ssaawa 8 ogw'ekiro, naye obadde nninze seebase musajja wattu bw'omundaba wano. Bwe nsumaga ebyakatu temunnenya bannange, era nina kya bbeeyi kyange. Kale temunsekerera naye ge mazima. Era yabadde mukoowo, yamaze kumpi ennaku 2 mu kkubo ng'atambula, ne yafuna ebizibu ne balwawo naku kumpi 48 hours. Essaawa 48 abadde mu bbanga omwo. Kakano yakugeza n'amaanyi kubanga kateeka waateredde. Kale tusome Ebyomumirembe essuula ya 29 ennyiriri zisooka eza 20. Dawudi kabaka n'agamba ekibiina kyonna nti, Sulemaani mutabani wange Katonda gw'alonze yekka akyali mwana muto n'omulimu munene, kubanga eriyumba si ly'abantu naye lya Mukama Katonda. Nze nno ntegekedde ennyumba ya Katonda wange n'amaanyi gange gonna, zaabu, ebintu ebya zaabu, ne ffeeza ey'ebintu ebya ffeeza, n'ebikomo eby'ebintu eby'ebikomo, ebyuma n'ebintu eby'ebyuma, n'emiti eby'ebintu eby'emiti, amayinja ag'okumuka n'amayinja ag'okutona, amayinja ag'omulimu ogw'enjola n'amalala mangi, n'amayinja ag'omuwendo omungi, engeri zonna, n'amayinja amanyirivu mangi nnyo. Era nate kubanga ntadde okwagala kwange ku nnyumba ya Katonda wange, kubanga nina obugagga bwe ku bwange obwa zaabu ne ffeeza, mbuwa ennyumba ya Katonda wange okusukkiriza byonna bye ntegekedde mu nnyumba entukuvu. Talanta eza zaabu 3,000. Kati amenya byewaayo. Talanta eza zaabu 3,000. Zaabu ya Ofiri ne talanta eza ffeeza eyerongosebwamu 7 okugibisa ku bisenge by'ennyumba nayo. Zaabu y'ebintu ebya zaabu ne ffeeza ey'ebintu ebya ffeeza, n'olw'emirimu egy'engeri gyonna egikolebwa n'emikono egy'abafundi. Kale ani awaayo ku bubwe okwewonga leero eri Mukama? Awo abakulu b'ennyumba ez'ababitaabwe n'abakulu b'ebika bya Isirayiri n'abaami n'enkumi wamu n'abalabirizi b'emirimu bya kabaka ne bawaayo ku bwabwe. Kabaka Dawudi yalina okwagala n'okuyaayaana okuzimba yeekaalu ya Katonda. Naye mu kuyaayaana kuno Mukama n'amugamba, tojja kunzimbira yeekaalu. Tutegeera ensonga lwaki Mukama yagaana, kubanga yali ayiye omusaayi gwali mungi. Naye Mukama n'amugamba nti muggwe mu musaayi gwo, mu ntumbezo, omutabani wo alinzimbira yeekaalu. Kabaka Dawudi teyabiyita bitu n'agamba nti no kati oba sijja kuzimbira mbivuddemu. Si bwe yakola. Yateekateeka kyonna ekyali kisoboka okuzimba yeekaalu ya Katonda. N'anoonya zaabu, n'anoonya ffeeza, n'anoonya ebikomo,
n'anoonya emiti n'anoonya buli kimu kyonna n'abiteekaawo naye yawa ensonga nti omwana wange Sulemaani Mukama gw'alonze akyali muto nnyo, ensonga zino ayinza okuzannyiramu. Byo twabadde kuŋŋaanya ensimbi nga mutabani wange neeyereza nkuuli naye yafuuse MC naye nga mutumye omwana ono eyeetalaatala emyaka 10 nga mumutima gwe nga nimu ekigamba ti ayinza okukola ensobi n'answaza mwana muto naye Mukama n'amukozesa mu ngeri ey'enjawulo. Tugenda okumaliriza ng'ayinza neeyamya amabaati abiri yabyebaati limu okusooka. Bane bw'oba tobakuwaayo ogamba sina ssente naye ono omwana omyaka 10 simijagenda okujja ssente ze nange simanyi era alina okungulya gyakola kubanga mu nnyumba yange buli kasinga akabeeramu zonna zibeera zange kubanga ziri mu nsawo zibeera zange kuba ze mutwe si bwe kiri bannange kakati ayinza yako ebbaati limu negabeera amabaati abiri nekyeŋŋamba nti no kabaka Dawudi yagamba tubalino omwana wange akyali muto naye tumuteekereteekere kimwangwire. Naye Bayibuli egamba kabaka Dawudi si yekka yawaayo naye n'abaami n'abantu be nabo ne beewaayo. Abooluganda tulina okwebaza Katonda gwe okuwaayo ky'olina. N'ekibeera kino kitya ne bwogabye kumusumba ze nakula muguzi misumaali kiremu tujja kweyanza tujja kwebaza Katonda. Togamba tuno nina esiwere ogamba ziriwera teziwera bambi kwekyona kyolota n'owaayo era bannange tulina okugalawo okuwaayo kuno kubanga ebyokukola bikyali. Mukama yeebazibwe. Togamba nti bali bawadde tekala biwedde ojja kusula emikisa gyo tubagawale wano gwengwe wano ng'ofeffetta naye nga fe tugenda mu maaso abawaddeyo. Mukama yeebazibwe. Kakati Dawudi ono n'awaayo ne balina nabo ne bawaayo n'emitwe gyabwe gyonna ne beebaza Katonda. Tulaba nti nno mu kyawulikibwa kino kabaka Dawudi teyawangayo buyi buli kyakwatanga naye yawangayo ekisinga obulungi the best nga kyawaayo eri Katonda. Era Mukama gwena nga kyatwagaza okumuwa ekisinga obulungi. Nabagamba wiiki ziri ezayituke mabega nti Mukama yagaana ebiweebwayo eby'endiga oba ennema ng'oleeta oli maaso ga Katonda naye tabyagala, ayagala nsolo nnungi. Era bannange abooluganda Mukama tulina okumwebaza era tusobozesa olwajjo okuwaayo. Bayibuli egamba bw'eti ku musajja ono kabaka Dawudi. Dawudi bwe yamala okuwaayo ne yeebaza bye yawaayo eri Katonda. Era lwaki tulina okwebaza olwaleero? Twebaza kubanga twawaddeyo ekisinga obunene. Amiina. Twawaddeyo ekisinga obunene. Ennyiri ezisooka ettaano ezo mulimu okwebaza okwakusukkuluma. Kubanga bawaayo talanta 30 eza ffeeza. Bannange obwo bugagga bwakukunala bwewuunyisa bungi busukkulumye. Naye ndowooza naffe GFM gye tugendeeyo. Nyina ono bagamba nange temuleta seminti mumuzeeyo. N'emitayimbwa tetwagala. Gye tulina gye tubala gye tugendeeyo. Omusajja ono ne yeebaza Katonda olw'okuwaayo okungi okwali kusukkulumye. Ensonga endala gye tulaba ku musajja ono kabaka Dawudi nti waaliwo okuwaayo okwekyeyagalire, si kakibwa mpa ssente leeta. Eri amakanisa bwe gatyo eri bali bagawuliddeko nga bakunyunyunta ne bakunyunyunta n'omusayi ne bagunywa. Musoma yagala ssente muggwe. Eno si ekkanisa ekika ekyo. Banenga bwetyo okubagamba kutandika obusumba buno twali tukunoonya ssente
si gwali omulamwa naye tuli mu buweereza buno okuweereza Katonda wa Isirayiri era nze okujja mu buweereza okwasookera ddala nali kulya kampani nga nnene ng'erya Pepsicola nga n'esente zange nziina saali bubi saali masiikini nedda naye Mukama ebyo yanzija mu buwaso obungi nesaala kuvaayo kubanga kakomogo wano nga mulungi nga ntya obuweereza buno bwengenamu Mukama abaana ndibaliisa ki nga mbafunye kuba ebiro nali sina mukyala naye okumala omwaka gumu nga nemiddwange omanyi bosika embuto gitwala ku ttale nga teyagala genda ku ttale naye nga teyagala kulya nange wetu bwe nali mwaka mulamba nemala nenta ngamba kale Mukama kubeera z'okuweereza nja kujja ssebo kano bwe mmala okuteeka mu baluwa yange esiibula nefuna ofa endala okuva mu URA nebagamba kulidde ovudde mu Pepsicola jangu otukolereko bali mulaba ogezeseoko kati ova mu masavu gali bano nakweta masavu malala ate Mukama naye agamba jangu twalaba masavu eno awo tewali wangu naye Mukama naye agamba kale gwesalawo ogenda mu masavu ojja kumpeereza ngamba kale Mukama aze nkuweereza nkita nenyingira mu service nali mpeereza era natali muto nenkola nembeerayo emyaka 16 kati nga mmanyi bwempeza kati myaka 4 ndowoozawo myaka wano nikimala kale Mukama gamba fuluma negamba naye Mukama yunjagaki namala emyaka 5 nasala kuva mu watoto masafu gafuluma musikutiigika wali school fees bakuwaddeko ekitundu ekya school fees eky'abaana amafuta bakuwadde ag'emmotoka obonoonya ki musumba kyabeera omutumbaavu n'ava mu kanisa bwekyo mutyo bwe gwali bannange kati mumaavaayo nenamaloza Mukama nange kamukube busu nenjagala emane yenjogera kasuule Mukama ajja kunyamba nenjagala tuve mu ggwanga Uganda tugende mu America ku green card ne famire yange abikire lupya temwandindabye temwandinsaase nakusanga naye Mukama era nannonoozaayo yabinemesa nagamba olina okuwerekwa mamboga naye mwe mulina omukisa bantu mwe ndisandibadde wano lwaki njogera ebintu bino ekkanisa yaffe tujja kunoonya ssente era ssente sigwe mulamwa tuzikosa kukozesa kuweereza Katonda noyingira mu kkanisa kaleero nga kale tukasaayo bulungi kanyirira ani abagalayo akaddo kaffe nga kalungi tukolera Yesu kulwa Katonda era n'essente z'olina ezo tugamba tetuli bafeefe tetuli babbi tugenda kukola Mukama gwa Mukama buli nusu ku nusu era kuweereza Katonda kati ne Kabaka Dawudi ono naye bwayali mugabi nange gyalinawe obeera omugabi atekera otakoza kuzimba ekkanisa yaffe eno tuyambe ate n'abalala abasimba amakanisa gaabwe gamba nti amiina tubeere abagabi mu bugabi muva obugagga abakumi muli baavu kubanga temugaba muli mukono gaamu kano kange kano bakandekere tujjaka kulekera naye n'ofunamu otyo oluganda Mukama atusasira mu luganda Dawudi yawayo n'omutima gwe gwonna ekyali eri Katonda era Kabaka Dawudi mu nnyiriri 13 ne yeebaza n'asinza kubanga okuwaayo kwali kusukkulumye yensonga lwaki tubona olwaleero wano okuba tusinza Katonda ono atusobozesa okuwaayo engenda okubamenyamenyeramu nga kikatono nnyo naye ennyiriri 14 yatulisome nnyiri 14 18 gamba bwe ruti naye nzaani n'abantu bange kyeki ffe okuyinza okuwaayo bwe tutyo kubwa ddala kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo ggwe Dawudi ng'agamba ffe baani abawaayo obwekanidde awo
ate betukwaddeko nebyo bibyo. Bannange baatuzaala bannyaffe ne batukasuka nga tuzze nga tuli bwereere olinakoya katinabakira tikaliiko. Era bwe tulifa obugoye bujja kuba nga 2-3 okutuziikamu. Lwaki? Tetwogera kantu konna ku nsi kuno. Obulamu bwa Yesu, omutima gwa Yesu, amaaso g'olina ga Yesu, tolina koyinawo ggwe. Mukama bannange atusasire. N'obulamu tulina tuli bapangisa. Yesu ye nannyini ggwe, yeekaalu yo ggwe, oli nnyumba ya Yesu Kristo. Toleka tulinawo. Kati otubeera abakodo. Ffekka ababeesubya emikisa gya Katonda. Dawudi yeewuunya, ffe baani? Bannange ffe baani GFM? Ffe baani? Omusajja ono yajjukira nti buli kantu konna kava eri Katonda. Njagala okubanjulira ebimu ku ebyavudde mu kwayo. Era nze ndowooza nti okwolesebwa Adolf bayogeddeko kwe yafunye, abantu batudde wano bali namwe muwulirize, batuse balinnya amadaala bayise wano bwe bati, batuseeko wano ne bayita mu kizimbe. Mu nsi ey'omwoyo omuntu okuyita mu kizimbe tekiba kya bulijjo, kiba kya bwakatonda. Muleke kita divine action or divine occurrence, kiba kya bwakatonda. Kitegeeza Mukama agenda kukola ebyamagero. Tuyingire ekkanisa yaffe eri. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Kati weewuunye yambulidde ensonga eyo kiseera yafuna okwolesebwa okuva ekkubo lyaffe olitandikira nga tuyingira mu ttaka lyaffe olwo okujja bwe liti. Weewuunye bali baava wali bwe bati ne badda eno. Kati Oluganda yo mulala yafunye okwolesebwa okulala nga okuva wali eri okutegerera paka wano bano we bakomye nga waliwo ekkubo ery'ettaka nga baligumisa bulungi, mashini ziyiseemu bulungi okuteekamu koolaasi. Kati agamba ne liyimuka waggulu ne liweta nga lidda bwe lityo. Kyekimu kumaliriza yeekaalu ye ate okuyimuka okutukwera kwa bulijjo kiba kyamagero. Tunakulaba bannange ebyamagero wano, tunakulaba ebyamagero mu kkanisa muno. Mukama agenda okwekulumisa, tugenda kwewuunya. Biki ebyabaddemu mu buwanvu, si mu bumpimpi otera okwogera. Tebaza Mukama nti bampadde kalipoota kaffe akalungi akayinza okutuyisayisaamu amangu wano. Okay. Ekyenkya tutawaddeko jjo oba breakfast. Mukama tumwebaza. Kyavuddemu obukadde 5 $14 beddu. Jazavuddemu. T-shirts. Mama wange naye mwebaza, genda mulabe nga yambadde bulungi nga yambadde t-shirt. Mama nkukuubidde tukwagala. Mama wange oli wawuba ku mukono guwanikeko. Aha, oyo. Kati mulowooza nti nno biki nabadde busy, buli mama yabaddeyo. Kati mpa nsonga ki? Mpa nsonga ki? Mama yabaddeyo nga atali mu t-shirt yaffe ya GFM. T-shirt ezo zavuddemu akadde kamu $666. Tugereko Yesu mu ngalo. Oluganda ndahura yatuleetera ensujju. Bameka abagula ku nsujju ezo? Bameka tuwagula nsujju? Bannange. Okay.
ensujju zaffe ezo zaavuddemu emitwalo 45,000. Ne weewuunye oyinza n'ozinyooma naye emitwalo meka gematameka ago nga 3-4 kakati cash omukano kakobogo yavuddemu omugatte okubatandika paka olunaku olwajjo tuyingidde obukadde 25. Oyo bw'atabeera Katonda abeera ani? Kati kambawo omugatte. Kambawo eki? Omugatte gwavuddemu ng'ogasse byonna byonna wamu. Kaashi wamu n'obweyamu. Right? Right. They're not totals here. Aunt Esther, did you have totals here? They're not totals. Okay, we'll do the okay. Kale obweyamu abantu abagamba nti nno bajja kuwaayo mu makati ga wiiki eno n'omwezi ogwa Desemba. Ne mutabani wange naye ali mu kategori eno kuba naye yamya ebbaati limu nange omwongezako ebbaati eddala limu. Babiri abavubuka badde amabaati 2. Gabadde abiri abavubuka? Gabadde amabaati 2 abavubuka. Lyabadde limu? Naye ime kale tukitegeera. Nange sinaba kusasula n'amaka gange. Nze ne famire yange tuyamba amabaati 20. Ogattako n'agayinza amabaati 22. Babadde obukadde 28 n'emitwalo 9 okuwala okwangu bw'obukadde 29. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Oyo bw'atabeera Katonda abeera ani? Ye gwe ateebaza oba wabaaki? Yesu lwaki twebazizza olwaleero? Waliwo owooluganda omu atya kutula luddaawo mukyala wayimba wano mu kwaya omwami n'omukyala atensibe kati bo baze mu sitayiro baze muki ne bagamba nti bo bagenda kuwaayo ente yaabwe enzungu ente ekuma bayongedde batuwadde ente eyo erina okutundibwa. Bwe neeba emaze okutundibwa ensimbi ezinaavaamu nozigenda zisereka ekkanisa. Kaba yeebase. Tukyasuubira ssente nnyingi kubanga abooluganda bangi tebasobodde kubeerawo olunaku lwajjo baba bagambye abantu abadde batonotono naye ate Mukama n'abakolamu kinene nnyo ekyasukkulumye. Era tumanyi nti nno Mukama tongera okusaba Mukama agaziye ensawo zaffe. Kubanga singa ensawo ziba zigaziye ffeffekka abano tubala okuzimba ekkanisa eno. Tumala bulungi nnyo. Njala okupokasi ekyo. Tumala. Mukama agaziye ensawo. Naye ate Mukama agenda kukikola kuba ye mulungi ate era asobola. Abooluganda, olwaleero okwebaza kubanga Mukama akoze ebikulu bingi bitali bitono. Era nze nkakasa tugenda kwewuunya ebiri mu maaso. Mukama atandise butandisi agenda kukola ebisukkulumye. Njala kufunikira saabisi eno nga njagala okubuuza bino byonna obiwulidde naye gwe walokoka oba okyabuusabuusa? Watu ne bakulokoka Oluganda imussa omukono gwo waggulu okkirize Kristo oleme kulya mbagiro bino kubanga bibeerawo eri obulamu bwaffe. Iyo bannange omuntu yenna tukwatibwa nsonyi lwa Yesu. Eri omuntu yenna tanaba kulokoka era kulokoka olwaleero. Okay, kale tuyimirire ku magulu gaffe. Bw'oba nga walokoka yimirire ku magulu go. Bw'oba nga walokoka ate nga ne Yesu takwasa nsonyi yimirire ku magulu go. Tumusaba n'obwozi gaffe
twebaze Katonda olebye amagero okuzimba yeekaalu ye. Kale yimusa eddoboozi Oluganda mu ddoboozi lyo ggwe nga ggwe omuntu. Zibiza ne ku maaso ago obeere ng'osobola okuwa Mukama obudde obulungi. Genda maaso obaze Katonda. Bannanga maloboozi sigawulira. Abamu ku muntu abutuuzi wansi n'otunulya engatto zo. Totunulya ngatto zo. Yimusa ku ddoboozi lye twebaze Katonda. Haleluya. Ribotarabari. Reboteribaria. Reboteribaria rabati. Rinori gazuri baria rabai. Ramagazari baria rabai. Ozwaya maya gazari baria rabai. Rebotarabara gazuri baria rabai. Remodeni marioro baria rabai. Kena masolga no baza Katonda. Olina magero nakwebya olwajjo Mukama byakoze. Amabati Mukama tusondera. Ebyamagero byabadde olwajjo Mukama nakola ebyamagero neyeereka no yasobola. Yimusa eddoboozi Oluganda. Twebaze Katonda. Tumusuute tumwagale kubanga ye Katonda akola ebyamagero era ye asukkulumye. Mukama tukwebaza. Mukama tukusinza. Mukama tukusuuta. Okoze ebikulu ebyamagero ku nnyumba yo ayi Mukama. Oyagala eserekebwe ate ggwe. Kibeere Mukama ekyoto ekyaka n'omuliro. Kikyuseko mamboga. Kikyuse kisaasi. Kikyuse kungu. Kikyuse magere kyanja. Kikyuse bweyoge olaba. Bifuulira Mukama. Mukama tukoola Yesu. Gwe Katonda akola ebyamagero. Mukama ne saddaaka ez'okwebaza. Osanna omwana gw'endiga. Ogulumizibwenga ayi Mukama. Ayi Taata. Osanna Mukama tukwebaza. Weebala abantu abawaddeyo. Weebala abawaddeyo Yesu. Nebeewaayo Mukama kubye bwe tubali nakyo. Mukama tukwebaza. Era nabo Mukama beeyamye. Nabo tumukeebaliza. Kuba beeyamye mu kukkiriza okungi. Era Mukama tukwebaza. Basobozesa okusasula. Mulungi Taata. Osaanidde Yesu. Remotenima yogera ko nemunyo bosobola. Remotenima labakabesemenima. Tukwebaza Yesu. Tukwebaza Mukama. Tukwebaza lisoddene. Tukwebaza Kamala byonna. Tukwebaza Katonda ow'eggulu n'ensi. Katonda wa Musa. Katonda wa Yakobo. Katonda wa Ezekiiri. Katonda wa Danyeri. Ogulumizibwenga. Otenderezebwenga ayi Taata. Osaanidde ayi Mukama. Ribotarabani. Sebeleli baria la Rimodeli baria la baria Geseli baria. Rimotarabani. Rebeli baria la baria. Oh, Boboli baria la baria. Rebeli baria la baria. Ramama Gasabali baria la baria. Rebeteli baria la baria Kosoli baria la baria. Rimodeli kababa solini bariara rabaye. Hallelujah. Hallelujah. Mukama yangambye mbasabire mubeere n'omukisa. Obeere ng'oli wa mukisa. Ky'okolanga kya mukisa. Emirimu gyo nga gya mukisa. Buli w'olaga mu mukisa gugoberera. Tugenda kukola ekyo dakiika tono nnyo. Nga tuva mu nnyiriri twasomye olunyiriri 10 okuva ku 18. Kabaka Dawudi yawa omukisa era ne yeebaza Katonda. Kati emikisa egyo okwebaza kwe yakola okwo kola kufuuka emikisa gwe gy'oli gwe nange. Gamba nti ayi Mukama. Gamba nti ayi Mukama. Nkwebaza okunsobozesa okuwaayo okuzimba yeekaalu. Mukama mpa omukisa ogw'okwagala, ogw'eddembe, ogw'okusanyuka, omukisa ogw'obuwanguzi. Mbeere nga nina amaanyi, nga nina amagezi okutegeera wamu n'okulowooza. Mpa omukisa Mukama
eri emirimu gyange, eri abaana bange, eri omwami wange, eri omukyala wange. Mpa omukisa yi Mukama, mbeere wa mukisa, n'eri n'abazzukulu bange abalijja. Ebikolimo byonna bye nali nina byonna mbyegaana, kubanga nze ndi musajja, ndi mukazi, era ndi wa mukisa. Mukama nkwegayiridde onnyimusa buli lunaku, ompe eby'obugagga eby'abagali batuukirivu, kubanga bo tebabikozesa nga bwe birina okubeera, naye wasuubiza mu ngero 13:22 okutuwa eby'obugagga ebyabo batakkiriza. Olwaliro mbitwala nunyina Yesu Kristo, oli Katonda akola ebyamagero, era Mukama nnangirira nti obulamu bwange bujja kubeera byamagero. Buli we nnaabeeranga, we nnaatambuliranga, gye nnaakoleranga, gye nnaagendanga, nja kubeeranga wa mukisa. Mbeere wa mukisa ogwa Ibulayimu, ogwa Isaaka, wamu ne Yakobo. Nunyina Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Mukama twogere omuwa ku ngalo ez'amaanyi. Haleluya. Era twebaze n'obusumba waffe atuwadde ekigambo ekituzaamu amaanyi. Twogudde eri Mukama ne weebaza. Omanye abantu abamu Mukama atukolera ebikulu ne twerabira ne tutadda okuzza ekimu eky'ekkumi, okuzza fast fruits n'okwebaza ebyo byatusobosezza, naye ffe abaabaddewo jjo actually abali wakati w'okutegeka ekintu kino ffe tulabye nga Mukama tuggirayo ng'okuweereza, era twogera omwebaza okutusobozesa ebyo byonna byatukozesezza, era tumuwa ekitiibwa n'ettendo. Aliriza saavisi yaffe, ndaba akakuba akakyaliyo. Nja kusaba abakebezi, yes, nga bwe twetegeka okumaliriza saavisi, mbadde nsaba nti batwetooloolemu tukuŋŋaanye ebiweebwayo bya Mukama. Blue bag y'ebiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi, and then purple is kakobe. Yes, kuzimba yeekaalu ya Mukama. Jjo twabadde tukuŋŋaanya kasolya, mabaati na mitayimbwa na biki, naye tumanyi nti era yeekaalu ejja kuba tennaggwa. Waliwo ebintu ebirala ebyetaagisibwa, kyova olaba tulina ensawo eyo etusobozesa okukuŋŋaanya ne tukuŋŋaanya okuzimba n'okumaliriza yeekaalu ya Mukama. N'okugikuuma ng'eri mu mbeera nnungi, ng'omusumba bw'agambye nti akaddo mu lulimi lwange tweta kanyaasi, nga kalungi osobola okukatuulako n'okumiikiriza mu bulungi bwa Mukama n'owulira akawewo akalungi. Amiina. Kale nja kusaba kwaya mujje mutuweeyo akayimba nga otukuŋŋaanya ebiweebwayo bya Mukama. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. Amen. See what the
the Lord has done. Sing with me. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. 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 What we waited for has come to pass. The Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Oh, what we waited for has come to pass. See what the Lord has done. One more time, see what the Lord has done. 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 And what we waited for has come to pass. See what the Lord has kigamba nti laba Mukama byakoze. Kyetwalira ebbanga laba Mukama bw'akikoze. Mukama akikoze. Ani yali amanyi? Abaaliyo mu fundraising eyasooka baagamba nti abantu baali bangi n'ekyakuŋŋaanyizibwa n'ate olwajjo abantu babadde ng'abatono ne bannange Mukama yabadde. Mukama yakutte ku bantu abantu balinga owa kiki abalala nga buwi. Mukama mulungi. Mukama tukwebaza olw'ebiwa byonna. Mukama yanobyowadde. Twegera okusaba nti ebiwa bino Mukama ekkanisa yo okuzimba ekkanisa yo ekitiibwa n'ettendo kyonna kikuti. Mukama tukwebaza naabo bonna batawadde. Era Hallelujah. Hallelujah. Prayers one sekasala Michael. Tulidinga obulungi bw'ebutyo. Nga tugalawo saavisi yaffe njagala era okwongera okubeebaza n'okuwa Mukama ekitiibwa olw'ekyo kye yatukoledde jjo nga bwe tuwulidde mu mbalirira gye batuwadde n'okwongera okubeebaza okugula t-shirt. Omanyi buli bw'ogula ekintu ekikwatagana n'ekitongole yongera okubuulira enjiri ey'ekitongole ekyo okubeera nga kiri mu kifo. Era mwongera okugula t-shirts kubanga ezimu zaasigaddewo. Esente oyinza okuba naye mu maaso awo kujja kufunayo z'onaafuna. Mwongera okugula t-shirts ezo era sente ezivaamu zigenda wa mu kuzimba. Mukama aweebwe ekitiibwa. Amiina. Era njagala okwongera okubategeeza nti okusaba n'okusiba olwokusatu kukyagenda mu maaso. Buli wiiki olwokusatu tusiiba ne tukuŋŋaana okusaba olw'eggulo wano nga twongera okwegumya mu Mukama n'okwongera okugerebuziba mu bikwatagana ku bya Katonda. Haleluya. Era nsaba nti tweteeketeeke nga bwe tutandika wiiki yaffe okujja wano olwokusatu okusaba. Amiina. Era nsaba tuyimirireko nga tutukulozinga saavisi yaffe. Haleluya. Amiina.
Omwami Kirumi, oyinza okutukoloozingira service? Katonda omulungi ow'ekisa olw'olunaku luno tukwebaza kubanga oli Katonda atatuluka Katonda weebale kubanga otuusiza obukamanya bw'olubugu tukwebaza tukwebaza oba buli kino bwasobozesa okubeerawo abatambaddewo naye ng'ate kyeyongera okwaga Mukama bye tukuwa byonna biva gy'oli tukomyawo bukomya era nyongera nange okukkaatiisa okuwaayo abo bonna abatagala okusobola kitagatabwawo ffenna tusobole okubeera obumu n'omugendo guno kitagatabwawo kubw'obuzibu bwa kabaka bwo tuzimbe ekkanisa yo weebale olw'ekigambo kyo ekijjidde mani olwatulwaleero Mukama leka kyongere okusiga ensigo y'ebizibula baffe kiyale ebibala 360 nga tuyita mu wiikendi giyitemu n'obuwanguzi weebale olw'okusinza n'ettendo tumanyi gwe tukuyimusa waggulu naawe okakkamu abantu jangu okole ebyobulamu baffe weebale kubanga Mukama sanga olwabasumuluddooga olwaleero abali wano n'abatali wano kitagatabwawo abali ku ndiri obagolokosa olunaku olwaleero abatalina ssuubi lyakya olireeta ayitibwa era tusaba kabaka otuyimusiza obwerewo otwasiza omusala gwo otutambule wamu naawe wiikendi natutambula buwanguzi oteekente tukuŋŋaane nate ku wiiki ejja Mukama mu kifo kino nga tukuweera obujulizi olw'ebyobokozi kitiibwa n'ettendo byonna bikuliza kubanga osaanidde Amina, amina, tweyanzisa gusibu. Nsaba Mukama abakulembere era abalungi nsaba nti wiikendi gezesa Mukama. Amina, gezesa Mukama nga GFM bwe yagezesa Mukama mu mwezi gumu n'ekitundu. Nze nagasegasemu awo pasa bwe yabadde ayogera okukuŋŋaanya miliyoni 62 mu mwezi gumu n'ekitundu. Haleluya! Era akwagala wiikendi omugezesa saana ejja mu gino obujulizi Mukama. Let's start right away. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu, webale Katonda waffe. Webale Yesu, webale Yesu, webale Katonda waffe. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu, webale Katonda waffe. Webale Yesu, Tuwa, awana goa tuwa, kanisa gojizinga. Webale Katonda Yesu, webale Yesu, webale Katonda, webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu, webale Katonda waffe. Webale Yesu, webale Yesu, webale
is his nature. Amen. Wow. You're very, very welcome. Amen. It is exactly 10 minutes past 10. You are very welcome. Thank you for braving the rain. You're very welcome, my sister. She's walking in with a beautiful smile. Hallelujah. But thank you for coming to worship the Lord this morning. So is here. Timing. You know the sweet rain that comes along the way. It is 10 o'clock. You're like, and then others as well. For braving the rain. I see Dorcas is welcoming our sister. Thank you for coming in the GFM branded t-shirt. You people have love, eh? And Fiona, thank you. I see people are still pushing the brand up high, which is good. Let us identify with our ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And as we get ourselves to starting our service this morning, you know the Lord at 8 o'clock service. All of us have been so humbled at what God has done and what God is yet to do in this ministry. We appreciate where the Lord has brought the ministry from and where God is taking the ministry from. The better that we are behind, hallelujah, that we walk and run with the Lord as he moves this ministry. Because if you do not partake of what the Lord is doing, some people are going to. Right. Hallelujah. Right. Have you ever prepared a meal and you actually miss? And the people enjoy? Yeah? People are going to come